eno ye Mega Vibe Show. Akati ababitujja ali mu katebe kave mutujja ulira wali watamanyi nina okumanyi kwatula mu katebe gwatamanyi kuluno byampako jja kummanya nze nkukunye nze munyera nze biyenje nze bikuwa ebisula bikuluma mu kitanje Monday up to Friday. Obalaze ensobi zange tuli mu kkubo tujja temupowa muwanike yenzo mukunja atasera utaganjano amema kindi boy mukunja atasera Mbolavu chichitu chitono abamu chibakabya abalala balwala abebitibwa chibanguza amasuuti lavu yagenda wala kati ndi mulavu akajanja kampete omukwano kumpambye nayo najo yagala ntwala kati ndi mulavu akajanja kampete omukwano kumpambye nayo najo yagala ntwala. Oli ku Magala TV webale nnyo gwe wenatulaba abera MCB no Mega Vibe Show gye tulimo nako lwalero ndino omuyimbi gwendowooza nti ye mutuufu mayiga gwayagala okolira nga ayimba. Ogamba otya nana? Sigamba. Ogamba kise. Nze ndi bulungi. Obulamu butambula butya? Obulamu butambula bulungi. Oli mulaavu? Ndi mulaavu. Nani? N'omuntu omu. Ayiwa. Hajali. Seeka? Oli kibirige gonana byegoba tunayo. Oli tosobola mutegeera. Nze nzekka. Gwe weka mutegeera. Nze nzekka. Totambula naye tokola ki? Ntambula naye kati nga wano ajja kujja nkimeko. Karomanyi gyali mu budde buno. Era nje manyi. Okakasa. Oyo mwesiga. Weyanjulira abalabi baffe aba Magala TV. Abalabi baffe aba Magala TV. Tusanyusa obalaba. Amanya bampise Josephine Nana. Oli Mumbejja. Bwekiri. Omuntu alabye n'Abambejja. Lwaki Abambejja abasinga mwena muba bagonvu bwe muti? Ate era nga bw'okiwulira tebambejja tetusabuka. Omuntu ayinza n'okulowooza oba enkuba yakukubye. Music atambula atya? Music tatambula bubi. Akazindalo kateeka ku mumwa. Music tatambula bubi. Ajja kuba mulungi. Ajja kuba mulungi. Ndi mulaavu luyimba lwakumeka? Ndi mulaavu luyimba lwakusatu. Luyimba lwakusatu. Wasooka na luyimba ki? Kolo nnyimba zonna zikola lumu. Naye nasooka ndi mulaavu nenzizaako omutema nenzizaako n'ekwanjula. Nnyimba ssatu. Oli muyimbi wa mikolo okuba mpulira. Zino za kinawolovu biki ebyo siziwuliramu sitayiro like togisobera busobozi yo? Sizisobola. Ani akuwandiikira? Ennyimba ezo nze yeewandiikira. Olina n'obwongo obuwandiika ekintu ng'ekyo? Ayagala nnyo nkozesa ekyo kyempulira. Oba oyimba ku bulamu bwo oba oyimba okusinziira ku bantu b'oliraanye? Kati nga ndi mulaavu nayimba ku bulamu bwange kuba kituufu nali mulaavu era ndi mulaavu saali era mwendi nakati okyali ennyimba zange zennyimba omaze mulaavu ogimaze mu bbanga ki? Ebbanga naligenze era we natuukira nnyimbe ebbanga munatusonyiwe omuntu nina mukwata mpolampola saa muvuga speed kyova olaba nti ndi mukakamu jantambulire ku peesi yemu kuba ate we naamunyigiriza ayinza omumenyeka. Ogambye oludde mulaavu? Ludde. Bambi soko oyimbemu ndi mulaavu olina engeri gy'obadde oyimbamu awo? Nyimbe kapera.
yimba mu verse abantu manya abantu beewunza nnyo mbu tuwakola tuwe verse nali manyi kigambo laavu tikintu kitono abamu kibakaabya abalala balwala ab'ebitiibwa kibambuza amasuuti laavu yagenda wala laavu kyogamba mulimu beegira ab'ebitiibwa bonna bagira buli omu kintu kye bayita laavu kyagenda wala ne bw'oba munene ne bw'oba ki osanga nga kobeere munene oyinza ofukaamirira oyo gw'oyagala oyo ate nga ye wa wansi kibayita laavu nosanga omuwala ng'abeeranga eri ewa kibe naye ng'omusajja ate abeera eno wa nga muyenga nga ye yamutwala omwoyo. Music ono omazeemu bbanga ki? Music ono ebbanga si ddene myaka ng'ebiri. Myaka ebiri? Naye kati watandika dde okuba ku mikolo? Ngenda n'ennyimba. Mu bbaala mu kiraabu totera kufunayo emirimu? Ngenda. Mu mabbaala? Ngenda n'ennyimba lwe mba njagadde. Abantu tebakukuba bucupa music ono okubanga alimu gundi nyingi nnyo. Obanya abantu baagala nnyo ekiduula kuzina naye music bo bambi wakuba budde kutuula kuliza n'abaana. Nti ennaku zino abantu baagala nnyo ekikadde. Nabo bonna boolaba ennyimba ze basinga okuba mu kibaala kikadde. Then n'olwange ebiseera ebijja bijafuuka ekikadde. Abantu baagala nnyo ebikadde. Abantu abatuula eyo mu mabaala basinga kwagala bikadde. Nakambuuze music wamwegombako ki? Namwegomba. Wamwegombako ki? Kiki ekyakusikiriza okuyingira mu music kale? Nakiwulira nga mpulira mwagala ate nga ne bwe neebuzaabuza nga ninayo obuyimba bwe nnyimba ne ŋŋamba kaŋŋende kantandike nga ne bwe nkigira nga bujja nakati bungi. Ogambye nti omaze emyaka ebiri mu music. Kunsoomozebwa ki kuwaakasanga mu bbanga ly'emyaka egy'ebiri? Okusoomozebwamu nga bwe giri emyaka ebiri tebinnabaawo ne lwakuba essente neetaagamuko kasente oluusi nnyimiriramu olw'ensonga ssente ziba ntene. Omusajja oyo akuwagira mu music? Akwata ampagira koko akatini kaalina bba wange talina nnyo. Nga bw'omanya abantu aba love baba tebalina tuba efe abantu abali mu love tetuba nnyo na ssente tubeerawo tubeerawo nakatinitini basi n'aleeta nange nendeeta awo wennyini baawo alina love talina nnyo ssente. Talina nnyo ssente naye abalabi baffe njagala tutambulire ku pesi emu n'omukyalo ono lwa nsonga bambi ebintu bye olaba nti muntu wa mukwano baawo talina akukkiriza bambi okuyimba ate naye nangattirako naawe music omwagala. Singa omusajja omulala vana ngenda kuteekamu ssente ebya ddala ebiri serious anteekamu kuntwala anteekamu kunya promota ateekamu kola ki kupromotinga bwe kiba nga kyekyo nzikkiriza naye kuba kuntwala siva kooti. No, lwaki okulembeza kyakutwala? Anti jjukira kaakati omuntu aba akupromotinga. Omuntu aba akupromotinga mulimu ebintu ebimu. Kuba nze bwe mba mpromotinga omuyimbi nina obudde bwe mba mwagaliramu obw'enjawulo. Kitegeera tugenda kuzishoza ekiro kati waliwo abantu nga bbaawo talina ttuukawo. Oba ontegeera ow'ewaka nga talina ttuukawo nga promota alina ttuukawo. Kuba jjukira oli si wa music tabimanyi. Okitegeera? So kati singa omusajja aba nagamba nti nkutaddeko obukwakulizo bwange weebuti ne weebuti nga biri by'olowooza tebiriimu osobola okukkiriza. Alina ssente. Alina ssente. Bintu byakukkaanya nti kasaakoonako kati togaba awo ngambuuka akaliwa kasaakoonako ako ngambuuka. Nenana kyemanyi ku bulungi bw'oliko bana ekifaananyi kino kyemulaba kya muyimbi gwe njogerako ku bulungi bw'oliko mu budde buno sisuubira nti tofunangayo either
producer ba producer basaba mukwano ba producer basaba ba presenter muri ngojeko kalenze ntinze kale nze nakulira mu kigo kati banku labo linga musajja munana Katrina mu ba namawulire nga bwebyo tebagala kumanya okitegeera n'abayimbi banno abalinga Vairota nakwegomba nakuvuga process by process tobafunanga mu nkoko naye ekikulu sobola bafuna newe bakona kali katono okolo nasooka tujavaayo tulina nga akantu okalemera tulina entegeka buzibu bw'akantu situgira n'omwami wange tujavaayo kasooletamu kali nga nkitanga nsooka nkiwumuza waliwo eyali akikuga eyali akakonyeeko baboogera olonga ayitira mu line babeera baboogera nedda kati tuli mu kunyumyamu binyumya olatandika atya bona obukkiriza byonna wegamba bakusuubiza na bingi ayinza n'okusuubiza n'okutwala n'abasajja abo balina engeri gye bavugamu abakazi bakusuubiza bikinakasokkiriza buli kimu ngenda kikuweerawo buli kimu akuza n'okutwala obubeerewa akuteeka eyo mu kazinga naye ate nenzijjukira nenzijjukira omukwano guno gwe nayimbako mu mbeera yonna tusula ku kapeti tuli aba naoli omuntu tweriridde kakomando tuli aba okimanyi ekyo okimanyi oyo wajja nagamba nti eyo nafunye mutwalo gwe nkulekera gwonna ono w'omutwalo obufuna oyo owalaavu eyaddala kati kwabo abaali baagala okubba ku muntu wo bo baali mugundi kikuba nina ekintu kyenjagala omanya yajja nagamba gwe kasokkiriza kino yali mu kategole ki yali promoter yali muyimbi yali mu producer yali ogambe nti oluusi abeera ze ayagala kuyambako yakugamba ekigambo ekyo yali promoter aze oluusi nagamba ngenda kukolera buli kimu gwe kyowulira nga kyoyagala n'emmotoka nja kuwa wanje n'emmotoka ajja kukola ki nja kuwa akazi bannange kati gwokolerera ki nkolerera naye ate si kyekyo kiki kyokolerera mu music mbanyi nti era nja kufuna okolerera ki sikolera nkolera iti naye nsobola okwekolerera olyagireese waayo sibi ebyagundi nedda nana obuzibu bw'akantu akantu ke kakuletera obuzibu eyabba omutima gwange ekibi nti ali ogwo omweka kati mbadde nina amawulire genda bawana eno abayimbi bayirawo abayimbi abasinga temutera fumbirwa era neewuunya okubanga gwogamba nti oli muki toli mulaavu n'omuntu omu Vairota waliwo amawulire agagenda mu maaso naye ate ye yakute mwana wa myaka 18 n'amuvugavugamuko kaawo ku supiira mwisamu gaali n'amwisamu egaali namuvuze process by process ekintu nga kino abayimbi okubanga baagala nnyo kirungi omuyimbi okukwana omuwagizi we kubanga abeera nga kasitoma nga bonoddira omuntu gwe kiraya nti bo n'omukwana aba takyasobola kukuwagira tekiba kirungi era n'omukwano guba gufudde lwaki abayimbi temuzaala abayimbi tebazaala abayimbi bazaala oba waayidde abayimbi nga bazadde nga balina abaana nina abaana nina abaana bange 2 abaana 2 olina emyaka emyaka gyo nja gigamba ku lujja wakalya Christmas mmeka kale Christmas si nnyingi era nga bondaba nti nkyali muto bwe ntyawawaawo teberezaamu nana tuli bantu bakulu tebereza gwe jimpe tebereza emyaka bwontunuulira kati golaba nina emeka figayo gyoyina eringa ya Josh Keda Brains omumanyi tetukola naye kati gwe bwondaba ompa emeka adi kati nze gyompa gye ŋŋenda nagyo era n'abalabi baffe
ajja kuba akoze kituufu. Ate omutima gwange gwakutidde. Ate olwaki gukutya? Kitegeeza olwaki gwotya? Gwe gyompa gyonna. Nana nsaba otusiibula oli ku Magala TV. Nsaba obugambo bwe obusembayo eri abawagizibwa. Abalabi baffe abalungi mwebale tulaba. Saba mbasiibule. Saba obuwagizi bwammwe. Wabayo ne promoter agenda okugira mu mpisa ennungi ezitali z'abali bakwabuzi bambi jangu neeyongeddeko okuyiiya ennyimba ennyuvu kubanga mukulu Benwa ezo z'ennyimba ezisooka mu nnyimba naye ate zino ndaba nga ndeeta zijja kuba iti nnyo. Ennamba y'essimu Kangabe Ndoza Airtel eri 0752 81 11 71 eri 075 2 81 11 Gwagikwata. Zagikwata. Bakube sawa mmeka? Era ez'emisana size zibeera ez'okukola okutandika bimukola kiro. Kati ekiro ate mba ngeze kola ate bwonkubira akasimu mba nkajjako. Essimu batanga akuyitira mulimu ekiro. Ng'oli muyimbi. Era oyo abeera mpadde program okuva ku majja so tosobola kumpita kiro. Ogwo teguba mulimu. Tubuyita buki? Bugigi. Ogw'ekiro obugwawo obugwi. Teguba mulimu era omuntu akuwa program. Naye nano oyagala music gwe? Mwagala nnyo. Onovaayo otya nga weewala abantu bano? Njavaayo. Kati Nana interview ewedde naye kaakati guno mwaka tukusuubiremu ki? Omwaka guno munsuubiremu baleetera akapya nange kensuubira nti kentegezaako kekandeeta. Twasiibudde dda tuli mu kunyumya byaffe. Tunyumya byaffe ne gundi ngiteeke wali. Omwaka guno ndakolayo audio ate nkoleyo ne ka video. Ndafuba neteyo oluyimba lwempulira nti lugenda kujja kubanga ninawo yiga okutuma kibi olwompulira nga lujja kunkolera. Naye oganya okumbulira ekituufu obulira emyaka gye. Naye gye emyaka gy'ofa nakyo emyaka gyaki tufanga na myaka. Amba njagala nange bwe mba nga ngenda kukola kuba kati gwe nsobola okujja ne ngamba amuyimbi yazaalibwa mwaka otera okuziwulira gundi y'omuyimbi. Kati ekyo kinyanguyira okuba nga nsobola okuvaayo. Abawagizi bo ne balina okufuna obubaka. Era bannendemu akaseera kali nga mmaze okukola ngenda baleetera ngenda babibabuulira byonna. Ani yakukwana bw'oganya okuŋŋamba? Eyankwana ng'agamba nti ajja kulaba nti mukazi mukadde naye sinnabeera era nange sikwana nnyo bano bato. Kwanamukko kwakoze eki kwansinga abo benjagala ate saagala bakusinga. Njagala ate abankubira ddala njagala omusajja nga nkubira ddala emyaka nga 15 mu maaso ge nembeera bbe. Bana ate olyose n'oyogera ekyo nina obubaka obw'abasajja abawasa abakazi nga babasinga emyaka egiri mu 15 kudda waggulu. Abasajja kibi nnyo abakazi abafumbirwa abasajja nga babasinga emyaka 15. Endowooza yamwe tesobola kubanga yenkana. Tesobola kwenkana. Omanye ebikolwa by'omwana. Wuliriza omusajja owaziza emyaka 15 ng'omwana lwazaalibwa ng'ogenda okuwasa. Sooka owulire ekyo. Omusajja alina emyaka 10 bazadde mukazi we. Omuwala akuze era ng'omusinga emyaka 15 omutadde waka omusinga 15 entegera mba mutegera kyekyo. Abennaku zino babasinga 8 zawe 15 ntutewa wansi gwe tobalaba ti abasajja ba myaka 6 bali ku 2 mukwatagana bulungi kugaye tolaba abasajja ab'emyaka 6 nga balina abaana b'emyaka 25 ennaku zino kyekiriwo kati nze 15 mba ntadde wansi. Kuchiriwo era mwekyo 15 sobola kwongerako oyo Josephine Nana yampadde olugambo eryaddala.
So mumunyumirwenga MC Benwa tuli mu Mega Vibe Show bannaye buli lwakusa tunagamba tubira ku PK Beats leto omwana ayige production leto omwana ayige amalobozi nawe kenyini nyino osobola kwesitwa nojja nobako n'ebintu byoyiga waneno ku PK Beats atusobola kubanga tunyumira nawe omuyimbi oyinza okubanga oli muyimbi nenga tomanyi obaddala kituufu eyo ye talent ye ntuufu waneno ku PK Beats bazura talents ez'abantu ab'enjawulo osobola okubanga oli comedian nenga gwoli mu kuyimba kitegeeza abantu oboli waba wakyamu naye wano ku PK Beats tubeera ne ba songwriters tuba ne ba producers banamawulire baani kwegamba buli kimu kibeerawo buli lwakusa tebeera vibe ku vibe ng'oli mu Mega Vibe ne MC Beno omusajja omusirise atanyumira mu bosita sabanyize Stasi Kerere ne bwoba wamalira makerere abawale tisha 225 mugomwenda ngenda mu campaign kunoonya mukyala ekisanja kijja kuba kiweddeko anjagala kwetolola munzije n'amawulire gaffe gasinze okulabika nga gatrendinga ku social media bannaye tetuyinza kubusa maaso amawulire ga viral kankomeo akayimba bwe katuba kaita tonkowa okuva ewa mwana mulenzi Rama Vibes oba wasimanyi naye nkutumiddeko nnyo limba tonkowa luyimba lwandibadde lulungi naye nsaba busabi bambi otrainingemu koko ku vocals funayo abantu abakutraininga ekintu kijja kuba kivaayo bulungi nkimanyi nti ekintu ekyo kyagala ate ng'ojja kisobolera ddala bakufollowinge bakugoberere bategere kyenjogerako mulabe oluyimba olwo yadde ndukubyeko ekitundu nga bwe nkugambye nti industry yaffe erimu ebintu bingi Vairota yali ku mimwa gy'abantu naddala mu industry yaffe ya ba celebrity oba eya entertainment Vairota oba yakola atya nkiyite ntya simanyi wenyinza kiyita yavuga omwana process by process kati mu kumuvuga process by process bino bye byavuddeyo naye ate okusinziira ku mbozi gye twafunye ku Sharon ono kiraga nti Sharon yadde bamuvuga process by process naye yali asiimye amawulire gano agatrendinze nnyo nga Vairota bamaze omusa mu kkomera naye ekyomukisa omulungi Vairota famire y'omuwala yennyini neva negamba yadde ffe tuwaabidde omuntu naye tusaba mumute tuteeseze ebweru agono gaba mawulire malungi era abazadde abamu abalowolereza mu baana baabwe ababafuula bizinensi ekyo ekintu mwandibadde mukopa famire ya mwana muwala ono Sharon omuwala agamba nti yasisinkana Vairota ku White Party eya Nimrod naye ate mu kumusisinkana kyaliwa Vairota yali kyaliwo n'omuwala Sharon kati nga bw'omanyi baserebu tubeegomba nnyo nga nze bwe neegomba kasipayisi okitegeera ekintu ekyo kasupayisi bambi nkeegomba nnyo kati mu kubanga yali yeegomba Vairota mugaleewo olujoli bannaawe sawungi ajja kuvaayo amalo nga nze bwe neegomba supayisi kasupayisi kalina engeri gye kagonda munendabira ddala nga singa mbanga nkaguddeko goberawo mukyala we waka ne mugoba ne tuyomba teekawo ebibeera bingi awo nyinza n'okuyomba ekisimula lwaki okitadde wano Spice n'amala ngambako nti yes ne bwe mba nakedde ku makya ne muwasa bukya ku makya nga ndi munyiivu Spice n'amala asindikira akahayi kati Sharon bw'ato bwe yeegomba ngaani Vairota laba bwafuna omukisa n'afuna ku namba ya Vairota gwe ng'omuntu gwe weegomba n'omala ofuna enamba ye omanyi kyozzaako jjukira oba omutya sooka noga bamusindikira nanziramu ate tulinamu baserebu nga bali aido nga besaawa 24 babeerako ku WhatsApp naye kati Sharon amala ofuna enamba ya Vairota adde ewaka asindika hayi Vairota sebo nga kwali Vairota yalinga eyeetegekedde mwana muwala ono olusindika hayi bwe paba naye n'agamba hayi basi olowooza ebigambo kyawe byaddirira ate Vairota alina supiidi omusajja oyo alina enkwaso zitambulirawo n'ekigambo kye boyi kali akasajja kalina omukwano ate munnange muhayi nsaba kumiitinga
omuwala naye nga tanyigirwa mutooke ng'agamba tekina buzibu kugamba ebintu bambi bakkanya naye nga bw'omanyi nti abawala baneeno biseera bisinga balimbibwa omukazi era ng'onoomuwangula olina omukuba ebigambo ebimuziba amatu nga ne maama we tasobola mujjukira nti ono ye maama nga ne maama bw'amugamba naye mwana gwe bino ebintu byongola nyibirira nga naye agamba maama sibimanyi gyoyogerako. Vairota bw'atyo bwe yafunza mwana muwala ono Sharon okakana nga amiitinzaani Vairota naye Vairota engeri gye yavugamu mwana muwala ono process by process yeri mu kwewuunyisa abantu. Omuwala ono yali asoma ng'ali mu S3 yali mu S3 naye ekyomukisa omulungi emyaka gye yayogedde tegisibya ate n'ekirala ne famire yeesanze nga famire nayo eyagala bintu byakukkaanya ate erina byetatunuulidde nnyo nga ssente ye eyagala kintu kukkaanya tukkaanye. Asisinkana atya Vairota omulundi ogusooka azini face to face mulundi ogwasooka naali lubuto mundi ogwasooka lyali ggwako naye amuvuga atya okubanga amuyingiza ennyumba ne bannayo obuwala obuwala obuliko embuzi bubonyaabonya naye ate oli muwala oweza myaka 18 omulenzi akugambye njagala kulabako saawa 5 ez'ekiro oba osuubira ki oba osuubira ki njagala tubeere bantu bakulu bannaaye. Bano baali enamugongo gye yamumiitingira we wali erumu gye yamutwa baye ne Vairota wa bitundu byeyo sadize enamugongo eyo ayina gye yamutwala eyo mu nyumba n'amuyita n'amugamba jangu omuwala naye ne yeesitula najja mu kujja n'amulaga lumu wayina okwebaka nga talina kigambo kye yakozeseza na kimu n'agamba ogenda kwebaka wano nze ngenda ku show tujja kusisinkana enkya okakananga ki ng'omuwala ayingidde ki ng'ayingidde lumu Vairota nga obimanya agenza akubye vaibuze ekiro ng'alina okudda ensolo ku kizigo kweri naye osuubira ki Vairota ng'omuliranyiza mwana muwala ono Black Beauty abamu ku bawala be nalabye ne ngamba balimu okoko ku magezi era Vairota ono omwana wandibadde omuzaalamu ebyaddala ebiri serious yadde waliwo embeera gye mpulira mbate simanya obuzibu bwavudde mu kuŋŋamba nzijemu olubuto omuwala yebaka naye omunana byagenza otuuka ku 25 ng'omuwala mbasesema akola biki anti we yamugambye n'amugamba naye ng'ayire tubanga wasoba omuwala nga yeegaana nga bumanyi abawala muwala nga yeegaanyagaanya awo nga ono n'asindikira Vairota wano nga tujja n'walyo sindikira gamba sinze oyo namugamba yegwe nagawe mbanze njala kuddamu kumiitinga ebyaddala Vairota yazzemu n'amiitinga omuwala era okumumiitinga ne baddamu ne beesanyusa kibalume kati Vairota entabo yabadde ku kyakujjamu lubuto kati omuwala n'agamba nze sijjamu lubuto okakana nga biyingidde mu poliisi bwe byatuse ku poliisi famire nga famire negamba bino ebintu wetuba omuntu mumusibye tulina teeseza wabbali naye nga kyemanyi abigenda kuvaayo nga birungi kati buno obubaka bugenda erimu abawala abeetega basere nange waliwo yali anzeeko baserebu tebakwana kino nkibagamba amazima baserebu tebakwana bo bavuga layini ene eya Vairota gye yavuze nakwata amatu just akusindikira busindikizi luyimba nekiggwera eyo eno ye Magala TV.
akati ababitujja ali mu katebe kave mutujja ulira waliwo atamanyi nina okumanyikwa tuula mu katebe gwe atamanyi ku luno byampako jja kummanya nze nkukunyi nze munyeera nze biyenje nze bikuwa ebisula bikuluma mu kitanje Monday up to Friday. obalaze ensobi zange tuli mu kkubo tujja temupowa muwanike yenze omukunji atasera utaganjano ame makindi boy omukunji atasera